Wakola ki? Bwe twatandika okusoma ne bankebera nga ndi lubuto ne bayita jjajja ku ssomero ne bankomyawo ewaka ng'olubuto lwa myezi 3. Nedda. Lwaki? Yaŋŋamba soogera bwe naayogera ajja kunkuba. Yagamba atya? Soogera bwe naayogera ajja kunkuba. Sitaayogera. Taata lwe yatandika okunkozesa yagamba bato bange omu agenda amuleetera eyatayimu abalala abeere oluggya. Nampita mu nju n'aŋŋamba mbu nno lino bakola ddagala. Ddagala liwonya ki? Teyaŋŋamba ki kye liwonya. Agamba nga maama bw'akomawo kiro mulusi akomawo twebase oba n'agenda nga twebase. Akola mulimu ki? Afumba woteeri. Wa? Menvu. Bamuyita ani maama wo? Nannyonga Aniti. Olubuto olwasooka bwe bantwala okujjamu nawulira bubi mu kusooka nga baakalugjamu nawulira bubi. Era n'esooka ne mmala wiiki nga sisoma nga mbeera mu ddoomu. Naye kati siwulira bubi. Nga mbadde nkyayagala okusoma. Era bwe mmala nga maze okuzaala bulungi neegomba okuddayo ku ssomero. Ekisaamu namunnyambe neegomba okuddayo ku ssomero naye nkyatuddewako omwaka mulamba. Taata wange yankozesa ndi waka naye munnyambe nange neegomba okuddayo ku ssomero. Ab'ebitongole ebiyamba abaana bakubira emiranga. Lyali ennaku z'omwezi nga 16 lwali lwakuna kati nali ndiko wendaze wano ne wajja abaami 2 ng'abaana bange abali awaka tebabamanyi kati ne bababuuza nti omwana gwe bayita Patricia mumumanyi? Kati omu n'agamba Patricia kinti Patricia Nalwoga ko najjuuko nti ye tumumanyi nti Headmaster ayise jjajja enkya ng'essaawa ziri ng'awo mu 3 amwagala ku ssomero twoye nti bw'anaaba akomye okujja mugamba. Kati abaami ne bagenda. Bwe bagenda nakomawo ssaawa awo ng'emu ndowooza omwana nga ŋŋamba nebuuza oba baŋŋamba ki nga buzzi bange bwe bwakya ku makya sirina mulimu mulala gwe nakola nga ŋŋenda ku ssomero. Bwe ntuuka ku ssomero nga nsangawo Headmaster n'omusomesa w'ekyomusanvu era Katonda nga nyama naye musangawo waliwo ne maadamu omu bamuyita maadamu Julie nga tugenda mu woofiisi nga n'omwana wange bamuyitayo nga bamubuulira olwali oba ku Lwakutaano lwe baali babakebera Lwakuna kati baali bakebedde abawala bonna kati ye baali tebamubuulidde bivuddemu kati ku olwo lwe babimugamba. Headmaster kwe kumukyukira n'amubuuza omanyi nannyini lubuto? Omuwala n'akkiriza. Kati yasooka n'annimba kaŋŋamba alinga eyali alimba nze n'ampaawo obuvubuka 2 nga bwe yasooka okwogera paka okutuusa nabwa mwana wange naawe eddala oli kususse biki kati n'oli omukyala akola mu ddoomu gye basula we yaleetera ebintu nsituka ŋŋende nkwatikireko omukyala oli ebintu tubiteeke ku ppiki manyi omuntu wange nina okugenda naye. Kati okutuusa omwana we yasigala wali abasomesa be n'alyoka abaatulira ekigambo ekigamba nti wali mbadde nnimba taata ye yakikola. Okutuusa Headmaster lwe yampita n'aŋŋamba jjajja sooka okomewo
waliwo akatalekeka nenkomawo mu woofiisi era nasanga omuwala akaaba maadamu wa akaaba maziga ne balyoka bakiŋŋamba nange nempulya nga amaanyi gampeddemu era namubuuza nalwoga ddala okakasa nti mupedde nkakasa awo headmaster nambuuza kyekiddako headmaster nemugamba sinnaba kumanya naye mundeke mmala okugenda eka tuse twatuula ku ppiki netujja wano era bwe twajja wano omwana wa ppiki namugamba tondekaawo twayingiza buyingiza bintu mu nnyumba netugenda mu ddwaliro erindi okumpi liri Bombo omwana oyo nentandika okulaba abasawo era ne bamutandikako mukebera oluvannyuma nga kale ngeri yonna tugenze tuvaayo twali tuli fekka na fekka anzigirayo n'ekyasooka kye nali simanyi nti luno olubuto lwakubiri era nga lwa taata kuba nange awo era nasooka nembanga ayagala okuwakana naye neŋŋamba omuzadde omusajja n'amanya omuwala afunye olubuto teyatawana namubuuzaako nti oba lwani wabula yakwata bukwasi mwana ng'amutwala mu ddwaliro mukazi wa wakati amanyi nga bakuulamu lubuto mbimanya kati nakubuuza taata oli yabikola naye nganze omukazi simanyi oba ddagala ki eryo simanyi oba yagula mayembe bannange nange simanyi amayembe manya ebintu ebikwatagana n'ebyo sina kyembiteekako bwino wange simanyi kwasa ennaku kati nze gwembadde mpita taata ngaera muwa ekitiibwa nga mukoddomi wange essaawa zino ng'ate yali ku muzzukulu wange amukoze ekintu ekifaanana bwe kityo nga mbadde muwa ekitiibwa nga mmanyi nti taata waffe era ninamu omutima ogugamba nti amuboola olw'okuba oba maama we yafa abaana abalala bo nga si bwe bali abalinawo bamaama baabwe bo nga si bwe bali nange kati awo wekinnumira olw'okuba nti ono talina maama olwo lwe tuva ebusukuma ekiro bajja mama mukyala w'oyo omwami kwajjirako n'abaami abalala babiri n'omuwala w'oyo omwami naye muwala omukulu wakuba abeera kuno ku kyalo kati bwe bajja nga bagamba batwawulidde omuntu waffe bamusibye biki biki kale ng'omukyala ayogera bingi bingi ng'amenya n'abalenzi babadde ataasa ku oyo omwana kati abaami bali kwe kugamba ebyo bibaawo abaana bayinza okwetaba awamu ne bannaabwe naye ng'oluusi babadde tebalina kye batuukako oba oluusi nga bakikola naye nga ne taata ali muki mu lweru kati ng'omukyala yayogera bingi bingi ataasa famire eyiye esigale ng'eri bulungi kyokka owange kati azzeeyo ku ziro ekisooka afunidde ddala obukyayi buli bwennyini ekyokubiri ebyokusoma bifudde era simanyi bwe ŋŋenda muyamba kwe ekyokusooka mwana muto essaawa ejja kutuuka baŋŋambe mutwale mu ddwaliro oluusi alemereddwa kumulongoosa sirina ssente nsaba ebitongole byonna ebiyamba abaana abagudde mu buzibu obufaanananga buno bannange munkwasizeeko sirina ssente abadde ayamba omwana ate yamweddiza n'akola ebintu ebifaanana bwe bityo kati ndimu essuubi erigamba nti bw'aba awonye asobola okuddayo okusoma naye simanyi wa we nnyinza ttandikira